Ameefuga ga Uganda ag'omulundi ogw'enkaaga mu esatu gakozeddwa ku kisaawe e Kololo nga Pulezidenti Yoweri Museveni ne mukyala we era Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Maama Jane Kata Museveni bye babadde abagenyi abakulu. Omukolo gutandise na ssala ekulembeddwamu Ssaabalayizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ne Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje abasabidde eggwanga okuyita mu kalulu ak'emirembe. And now we pray for this political season. We pray for peaceful campaign, peaceful elections. Protect the electoral process from deceit, corruption and violence. Inspire citizens to fulfill their civil duty with sincerity and wisdom. Mu kwogerako eri eggwanga ku meefuga gano, Pulezidenti Museveni ayise mu lugendo lwa Uganda gy'evudde bukyanga efuna bwetwaze ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka gwa 1962. Ategeeza nti Uganda teyatandika bulungi olw'ebikolwa by'obwannakyemalira ebyali bimaamidde ensi eno n'ekitta abantu kyagambye nti kyafiiramu emitwalo n'emitwalo gy'Abannayuganda naddala mu bitundu eby'eruweero. In the Rural Triangle alone, there are 33 mass graves, each with more than 2,000 scars of Wanga. Agambye nti obukulembeze obubi obwasooka bwatattana nnyo ebyenfuna by'eggwanga lino ebyasooka ebyali byesigamye ku birime okwali emmwanyi, pamba, taaba n'ebirala. Which were coffee, cotton and copper, and tobacco, tea and tourism respectively, had collapsed. And Uganda was depending on magendo, smuggling, chivanda, forex black market, and kusamula speculation. Kyokka ategeeza nti ebyenfuna by'eggwanga lino biza byeyubula okuva NRM yakwata enkasi mu mwaka gwa 1996 ng'ayogedde n'enkyukakyuka ey'omuggondo eyaliwo mu mwaka gwa 2006. It is from this situation that the NRM rescued Uganda. Museveni ategeeza nti kati ebyenfuna bikulira ku misinde gya bitundu 7 ku 100 era tunaatuukira omwaka ogujja mwezi ogw'Omukaaga ebyenfuna bya Uganda gwama bijja kuba bikulidde ddala. I am therefore most happy to report to the Ugandans that by June 2026 the economy of Uganda will be USD dollars 66.9 billion in size using the forex method. After the flow of oil, the economy will grow by double digits. Asinzidde wano n'ategeeza nti Uganda weetuuse teryasobola kwekiika mu kkubo lyayo kubanga buli kimu kitambula nga we yakibala. Tewali agenda kwekiika mu kkubo lyaffe ery'enkulaakulana. Ekisigadde ekikulu kwe kuteesa n'Abaganda baffe ab'e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, Congo, Somalia okunyweza akatale akawamu ak'ekitundu kyaffe. Ono ategeeza eggwanga nti omwaka ogujja Uganda etandika okufulumya amafuta agenda okwongera omuzinzi ogw'amaanyi mu byenfuna by'eggwanga. Fortunately for Uganda, our oil is about to start flowing. Banange Katonda ayagala NRM nnyo. Asekeredde Abangereza bafuga Uganda nti baamala emyaka egisoba 4 nga bafefeeta amafuta ga Uganda mu ttaka ne gababula naye NRM bwe yajja mu buyinza n'akatayi tekaasala nga amafuta gano galabye. And they failed and they gave up. And they said maybe the petroleum was there but it evaporated because of the volcanic activities. When NRM came, we discovered the petroleum. Pulezidenti era alagidde ab'ekitongole ekiwooza omusolo okuziba emiwaatwa egireetera Uganda okufiirwa omusolo guwoozebwa gusobole okweyongera. Uganda Revenue Authority needs to solve the issue of revenue losses.
They are still collecting only 13 to 14% of GDP in taxes. Mwaka gw'ebyensimbi guno URA esuubira okusolooza omusolo gwa trillioni 3.5 n'obuwumbi 692, wabula Museveni agamba nti singa ebituli binaazibwa Uganda yandibaddewoza omusolo gwa trillioni 47. If they were collecting 20% of GDP in taxes, with the GDP size of 66.9 billion, would be collecting about Uganda shillings 47 trillion. Asimi bannassaayansi ba Uganda olw'ettofaali lye batadde ku nkulaakulana y'eggwanga lino omuli Dr. Mathias Magola owadde Biopharma Limited olw'okuzimba ekkolero ly'eddagala ery'ebyafaayo. Your people here are able to treat diabetes, to treat cancer. All those treatments are now available here, and we can share them with the world. Asimye n'omulimu amatenda okukolebwa eggye lya UPDF mu kukuuma emirembe gy'agamba nti agivuddeko enkulaakulana Uganda gyeyagaliramu olwaleero. I need to salute the peace-loving Ugandans and the Uganda People's Defence Forces. Uganda People's Defence Forces. Ayaniriza Colonel Samson Mbande abadde mu buwangamuzi okumala ebbanga eddene ng'ayeekera gavumenti. I'm happy to welcome back into peaceful Uganda Colonel Samson Mande that had fled into exile on account of apparently some internal intrigue. Ono amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu lutalo lw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti ya NRM buyinza ng'adumira ekibinja kye-15. Samson Mande did a good job as a commander of the 15th Battalion in the siege of Masaka in 1985. Kano Manda ayogeddeko eri eggwanga n'akakasa nga bwe yeezizza obujja ne yeenenya eby'emabega. And I know that the magnanimous heart of our leader, our dear leader, President Yoweri Museveni, would accept my change of behavior. Thank you very much for accepting me back in my home. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.